omukise mu kisulo kye ate era n'enkya tusobole okomawo kwongera okutwala ebyobuwangwa byaffe mu maaso obwobuwangwa n'ennono mwongere engalo ez'amaanyi so Mukristo Kabembe tweyanza nnyo tweyanzeege nze nno munnanga ka break ako kompadde nange obeera ndi mu byakulya neera omusooli neerinda batasiibudde bw'aba asiibudde nti yafunye waakola ki waasula ekitegeeza ki kya omututte mu buvunaanyizibwa bw'atannaba kwetuuka buki kwetengerera kiki ekiddirira Tomu Peter John ojulira ate ennaku zino era kitegeeza nti nno mwabo muyinza okubeeramu alina obuki obulwadde kituufu waba omwana bw'akula asaana n'ava ku ki ava awaka naye ebiseera ebisinga tuleeta obuzibu ne tusaba ebintu bingi okwanjula kwa muneiba twakulaba kati mwekyo kitegeeza ki ti abazadde twekube mu ttooki bw'olaba omwana muyite omugambe njagala mundabe mukwano gwo mutegeere era mu mbeera emu oba endala bw'aba atuuse okufuna mwana munne tukakanye emikolo gye tukola egy'esente obuki obuwanana omwana muwe sente agende buki bulungi ebyo byonna kuba kugema twagambye nti okugema kusinga okukola ki okuwonya mu biro byonna tuli mu kukakkanya ndwadde naye bw'oba tugemye ebyo ebiviirako obuki obuzibu abaana baffe tubasindika mu masomero naye wano agakola ebikyamu nti ebyo bisiyaga sinnakuwulira nnyo ekyo bannange nno tukyebalizeeko naye amasomero ago galimu ebizibu bingi bw'oba oyagala okumanya ebizibu ebiri mu masomero naddala ago omwana atuuke mu siniya aveeyo agende mu buleve endala omubuuze nti essomero lirwa lyosomeramu byali bitya ajja kunyumiza buki bulungi abaana ebiseera ebisinga tetubawa mwaganya kubeera mikwano gyaffe omwana buli wotamufuula mukwano gwo kweyabiza n'abeera nga taata ndi mukambwe maama ndi mukambwe omwana talina bwasobola kweyabiza kati nekireetera omwana ono okutya baana bange ab'amasomero abali wano fubanga nnyo okubeera mu taata ne maama nga mikwano gyo ng'osobola omunnyonnyola kati bino ebizibu byetubeera nabyo ebya ssente ebya bize ne bitereetera obuzibu obw'amaki obw'amaanyi nti omwana tetukyabawa buki budde buli we tutabawa budde abaana abo byebizibu zendwadde tugeme ng'ekintu tekinnabakola ki kusajjuka mu mbeera yonna njagala nkutira abazadde nti tulonda amasomero malungi naye njagadde na kino mukitunuulire ennyo tugezengako okutunuulira amasomero geŋŋamba nti agalimu ensa amasomero gentegeeza lwaki nti agalimu nkoba za mbogo amasomero agalimu akaliba akendo nammwe njagala tukkiriziganye nti abaana tubeera nabo mu mwaka emyezi 9 era nga ebbanga lisigala mu omwana oyo ng'ali ku ssomero onoomubuulirira ddi obuwangwa n'ennono kati mu masomero ago ebeera y'ebibiina ebyo byembasaba nti totunuulira njigiriza yokka nti bali be bafuna mbu simanyi busiisira kati naye tunuulira omwana gy'omukoze eki gezaako okugema nga kikyali bwe tunaaba tunaatangira embeera kubanga amasomero ago sebo editikyalwa sebo weebale nnyo essomero lyaffe okulireeta n'omutindo mu mbeera yonna entamu ewulira muliro gusooka era gy'oba omututte ku myezi 12 omulinako emyezi 3 toweetegereza oyagadde kimu kufuna bubuki bubonero kubanga abaana bwe banaabaamu empisa ez'obuntu bulamu kijja tuyamba
ng'omwana oyo osobola okwalibadde okumugambako ng'omwana oyo mukkakkamu. Waliwo essomero erimu liri wano mu Kyaggwe, tekintiisa lyogera kubanga ssomero ddungi nnyo, essomero lya mukama wange Mere Kevin. Kino kyaneewunyisa bannange, sikola katale naye kyaneewunyisa, era nga mu ebyo byonna kyekijja okusobozesa okufuuka omuntu mulamu era omulungi, okulabika nti nno ensi yo ekwagale. Omuntu atalina buntubulamu, atalina nsa, ate omuntu waggwamu ensonyi kwe kuba okwonoona. Nsaba mu byonna twongere tubeerenga n'ensonyi buli kye tukola, ng'ogamba nga weebuuza nti wenkikoledde, obudde bwenkikoledde, n'omuntu gwe ndi naye mutuufu. Eyo yonna bijja tuyamba okulabika nti nno tukuuma oba tutangira obulwadde, endwadde zinnamutta. Nyongera okwebaza Kyaggwe tunaaba tunagenda mu maaso, bino bye tulina okukola bye birina okutusoosowaza ng'ensonga bwejja bweti nga tukwatiza wamu. Ssebo mitubeena, weebale nnyo enteekateeka eno, weebalire ddala n'olukiiko lwo awamu ne bannakyaggwe mwenna. Mukama abankuumire, mpuliriza ate era n'okumpa omwagaanya guno, era tutambulire nga bwe tutyo. Nze Ssekabembe Eric Patrick ndi musajja aneddira ndiga, era nga nzaalibwa wano Buyikwe mu Kyaggwe ku kyalo Seruti. Taata omugenzi Kato Kiyingi, era nga jjajja ye Kibalama Nkonge, so nga mu buuyi obwa sayiri ya maama ye mugenzi Harriet Nassanga, nayongerangako omulungi ate era jjajja muto. Bannange nkyamusuuta wadde yava mu bulamu bwensi, era be banfuula abo kyendi, abo nno banjovu ate wano e Kasubi mu Kyaggwe. Bannange tugende mu maaso n'ensonga y'ebyoto, awatagenze bulungi naye mbadde mbalansinga nga nkwatako eno n'eno. Nyagala otwala omukisa guno era okubategeeza okumujja mu bulamu nga tannabakola ki, tannabakwetuuka. Akubuuza wetwali tugira bwe tuti n'addamu n'akubuuza. Bannange ekintu ekyo kyansikira ku nnyimba za Buganda. Twagala okwebaza enteekateeka yonna nga bwebadde era nga buli omu omutuse mu kisulo kye, ate era n'enkya tusobole okukomawo kwongera okutwala ebyobuwangwa byaffe mu maaso. Batugambye wano twogere n'abaana mu lwatu, twogere n'abaana mu lwatu, tubeere mikwano gy'abaana, tubeere beetegefu okwanganga embeera n'ebizibu ku biragalalagala era n'okubalambika mu ngeri entuufu. Abasomesa ku ssomero batuyambe nabo batwawuliremu abanywa eddagala bafube okulaba nga omwana watabateeriza, ate bategeeze nti mukwano gwo omutuufu. Tujja kunoonya omuluka ogunaayimiriramu tuweza tunaazuukusa ebiruka gyaffe okuba nga tuyetaba mu kyoto. Tujja kukkiriza nti mukama wange ow'eggongolola abadde wamu naffe, lwakuba nti awo tubadde n'obuvunaanyizibwa obulala nti essaza lyaffe olwaleero tutte amakula ate nga abibaddemu mu nteekateeka eyo, era gyali ali wamu naffe. Tujja kusaasira mukama waffe ow'essaza obaolyawo naye twabaddeko naye jjo nga mu nkosefu n'atasobola kuba ng'asobola okwenyigira mu mikolo egimu egy'olwaleero. Bannange bannakawuga, enkyambakubiriza kyenkya y'emisinde, era kabadde kasiki kyekyoto naye enkya y'emisinde egy'amazaalibwa. Nze Miwanda Christopher, Director wa St. Mary's Bunyana, era nga nze nkola ku kitongole ky'obwa project wano ku Mitubeena. Kakati olunaku luno olw'olwaleero kyo kiri mu nteekateeka nti buli mwaka emisinde bwe giba ginaatera okubaayo
tubeera n'ekyoto. Ekyoto kino nga kyekifo oba kyekintu abaana we batuula ne babayigiriza ebikwata ku byobuwangwa n'ennono eza Buganda. Era olwaleero ndeesa abayizi ba St. Mary's Bunyana Junior School bajje beeyongere okuba nti babangulwa okubeera nga babaako ensonga ez'omuzinzi ze bayiga ku nnono n'ebya Bwakabaka nnono n'ebika byabwe. Era bavuddewo nga balina bye bayize, balina bye bategedde, balina bye basobola okusomesa bannaabwe. Kubanga babuuzizza ebibuuzo, babuuzizza kugeza lwaki bamuyita mutuba ena ne batamuyita mituba ena, bategedde ensonga ne bamanya enjawulo wakati w'oluwalo, amantambutambu n'amakula. Ebyo nabyo ne babitegeera, ne bamanya naani akuma ekyoto singa omuntu aba afudde. So mu buufu obwo nkubiriza abantu bonna okubeera nga ebyoto bwe biba bireeteddwa baana mubaganye basobole okujja bafune okutegeera okw'ennono n'ebika byabwe. Kaakati olunaku olw'enkya tugenda okuba nga twetaba mu misinde egya Ssaabasajja Kabaka egy'amazaalibwa ag'emyaka 71. Mbakubiriza mwenna okubeerayo, mwenna okubaawo nga muli bulungi, kubanga omulamwa gwayo kwe kubeera nti Ssaabasajja Kabaka yaweebwa obuvunaanyizibwa obw'okulwanyisa ekirwadde kya Nawookera wa siriimu, era nga gwe mulamwa guno. Abasajja mbakubiriza mwenna kubanga bino bigambo bya Ssaabasajja. Abasajja ffe tusinga okusiiga obulwadde buno, naye bwe twebeereramu ng'abasajja oba oli awo naffe tujja kulwanyisa, kujja kubeera nti tusobola okulwanyisa ekirwadde kino ekya siriimu. Mbakubiriza mwenna abaami n'abakyala okugenda okwekebeza, omanye sitetasi y'obweri, oleme kufaanana nga bano bannabyabufuzi be bagamba ogenda okwekebera ne beebuzabuza olw'entambula zaabwe ezitali ntereevu. Ssaabasajja Kabaka awangaale. Ogw'okulonkinga nalulungi w'ebyobulambuzi, era buli omu bw'alaba akaposi kali kongereyo obwongezi nti ekigenda okubeera ku ssaza mu ggulu alinawo obwawulira ku ddiini. Era abaana bange, baana baffe abato, ebintu bitambula bibiri.